Timu ya Vipers Sports Club etandise bubi omutendera gw'ebibinja ogw'empaka za club empanguzi ku lukalu lwa Africa eza CAF Champions League bwekubiddwa Raja Casablanca ya Morocco goolo 5 ku bwereere. It was all Raja in the first half and a nightmare start for Vipers keeper Alfred Mudekereza, allowing the home side a dream start and 2 early goals. Omupiira guno guzanyiddwa ku kisaawe ekya Complex Muhammad 5 Stadium wabula guzanyiddwa nga temuli bawagizi olw'ekkoligo eryateekebwa ku ttiimu eno ekibiina ekya CAF olw'abawagizi okusiiwuka empisa mu mupiira ttiimu yaabwe nga ezanya Al Ahly. Kaba striking the post, but centre back Jamal Harkas turning home, get 2-0 early on. Guno gwe mupiira gwa Vipers Sports Club ogusoose mu mpaka ez'omwaka guno mu kibinja mweri ne Raja Casablanca, Horoya SC eya Guinea ne Simba Sports Club eya Tanzania. Stronger, but Yusri Buzak having come close with a chance just before. Made it 4. Vipers kati egenda kuzzaako Horoya eya Guinea ku lw'omukaaga lwa Sabbiiti ejja era yegenda okukyaza omupiira guno ku kisaawe ekya St Mary's Stadium ekitende. Zrida. And then guno gwe mulundi gwa Vipers Sports Club ogusoose okuzanya mu bibinja by'empaka zino bukya zitandikibwawo. A 5th goal, Roger Goolo getting in on the act. Ate mu ligi ya Bungereza ya Premier League omuzannyi